ye Abba Mayanja munange bw'atyo bwe yasisinkanye ne taata we omuto oba gwe wandiise anko we Wizo. Jjukira waniino yamuyisaamu eggaali naye engeri Wizo gye yagenda ne Chameleon yawerekerako Chameleon okufuna obujjanjabi eyo mu USA. Ate jjukira ne bano ba Abba nabo babeera eyo mu USA. So munange basobodde okusisinkana era nga olabamako ka video ne bavibingamu awo naye munange ba social media in-laws abamu si basanyufu bagamba ati Abba yatukoze atya abanange Abba ate atuliddemu olukwe mbu atandise enkwe z'Abaganda munange ba social media in-laws abamu si basanyufu babadde bamanyi kati ye Abba ne Wizo tewali kukwatagana wadde nakatono engeri gye yavaayo n'amuyisaamu eggaali naye nga si weekiri munange nga olabamako ka video babadde basanyufu nnyo ne bavibingamu awo. Ate waliwo ka video kaneeno akamama wa Chameleon gwe wandiise oba jjajja wa Abba jjajja Prosi munange ka video bazzukulu be ke baamukolera nga bamwagaliza omwaka omupya omulungi munange Abba yavaayo n'akomentinga kwako ka video n'agamba mbuno eyo yonna damage control kwegamba abazzukulu baabakaka bukazi okubeera nga bayimbira jjajja waabwe nga baagaliza jjajja waabwe omwaka omupya. Ye Abba bw'atyo bwe yavaayo n'akomentinga nga wookalaba ako ka komenti awo waggulu. Ate nga ye Daniela munange yavuddeyo n'akola challenge mu ddoboozi lya Abba. Mujjukire eryo eddoboozi lya Abba mbuno omukulu tasobya Usaid eryo eddoboozi liritambula gye wali eri ku TikTok era abantu bangi balikozeemu challenge. So munange ne Daniela naye yavuddeyo n'abeera nga alikolamu ka challenge era ka video ngenda kuba kabateerako awo mu kalabe. Ate nga ne muwala wa Chameleon amanyiddwako nga Anna Mayanja munange ab'oku social media ba social media in-laws baavuddeyo ne bamutabukira bubi nnyo ne bagamba era avaayo mu bino ebiseera nga Abba amaze okwogera. Mujjukire oyo omuwala yavaayo n'akola ka video n'agamba mbuno ye bajjajja be abaagala era abasimba byonna be bamukoledde n'okubeera awo waali gonna maanyi g'abajjajja be bakoze kyamaanyi nnyo okulaba mbuno ali bulungi abeera mu mbeera nnungi n'abagaliza n'omwaka omupya n'abagamba amanyi ogwo omwaka oguwedde gubadde muzibu nnyo ku sayidi yammwe naye nsabe Katonda omwaka ogujja gubabeerere mwaka mulungi. Era ne ka video nakakola osobola okuddayo kozo videos eza wansi okalabe woobanga tewakalaba. Naye munange ba social media in-laws bavuddeyo ne bamutabukira ne bagamba mbuno era avaayo nga Abba amaze okwogera lwaki egyo emyaka gyonna tavuddengayo nayagaliza bajjajja be omwaka omulungi oba n'abasiima era abasiima Abba amaze kuboogerako. So munange ba social media in-laws si basanyufu olw'oyo Anna Mayanja okuvaayo okwagaliza bajjajja be omwaka omulungi n'okubasiima byonna bye bamukoledde. So bamikwano nina kuba obwo videos bwonna mbubalekerako mu birabe byonna. So badya videos zino kambere nga nzibalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba. Oh, mukulu tasobya baba bla tata wo tasobya. Who said? Does not make sense. Who said that mukulu tasobya? Do you know how many times I've heard that? Era mu byonna okubuuza ku bajjajjaabe n'okubasindikira Merry Christmas ennungi ne Happy New Year yalabye ebbuuza ku kana akadde. Why didn't you send them greetings in other time, not now? Anna Mayanja nkuyise emirundi emeka tujja kukuba emiggo wano omutala guno tebazannyirawo. Sebo kavuddeyo. Hello, judges. Hello, judges.
I send you greetings. Merry Christmas and Happy New Year. You have done for us very, very many things. For me, I wouldn't be here. No, bugalo konye. Mazwalila haula. Obalakachi. Lwaki mwagala twefuga? Omunaku tabule wa tabereko walira. Yeah, why this time? Why didn't you greet them the other time? Don't you have their inboxes? Naye mwavumye muwala wa Chameleon tuve mu byokusaaga. Kandi bakabadi Abba n'atukwata n'atuwanika ku ntandaalo buli yavumye buli yayisiza mu mwannyine eggaali. Mwavumye muwala wa Chameleon kisirani. Tetukuwa masanyalaze. Twako waffe tuli ba Mbu Abba akaana kano kasiru nnyo. Bajjajjaabo naawe muli balogo. Era kana akaana wali otambuddeko n'omuntu yenna sina muntu nga muli baana mwenna ne musanga omuntu omukulu gwe n'omubuuza ng'oyimiridde oyo gw'otambudde naye omwana munno ne yeefukamiza wansi okulaga nti wampisa nnyo n'alaga nti gwe toyina mpisa. Hana Mayanja kyeyabadde agezaako okukola haba naye baavumye oli tolikiddira. Anna, go silent. We don't want to listen. We don't want to tarnish your father's respect in you. I'm so happy for the other daughter of Dorothy. She's so silent. Why are you making noise like empty tin right now? Tusasiri. Munnaye wano basabula bajja kusabula. Singa mbadde mmanyi oluzungu nandikwogereddemu. Yara, it's too much. Why do you want to become evil at a younger age? Gwe bajja kusabula kaana gwe tuuze nnyobero.